agulumizibwenga atenerezebwenga awebwenga nnyo ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago nga bwe yateekateeka ddala kibeere nga weewaawo. Mbalamusizaako nnyo mwenna ba mikwano abaami n'abakyala, mwenna abazzukulu b'obujjajja abazze nga batugoberera ku mukutu gwaffe wano ogwa Nnono TV. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Kabona Katabalwa Miiro mwasangabo nga nsinzira sayidi z'Essembabule eyo. Mbaaniriza nnyo ku mpewo zaffe wano. Mikwano gyange nzize nsinkana abantu bangi nga boogera ku nkyukakyuka y'ensi. Omutonzi amalawo atya emirembe oba ajja akyusa atya emirembe. Bw'otunuulira ebitabo byaffe bino eby'abano bannaffe abazunzi eby'abannaddiini birambika nti omutonzi azikiriza omulembe ate n'asitula omujja, naye ekintu ekyo kikolebwa kitya? Omutonzi ng'azikiriza omulembe akyusa bukyusa bikadde n'akyusa n'asitula abapya. Mu kyo kikyentegeeza ojja kwesiŋŋaana nga abakadde agenda abakuba nga bw'asitula abaana abato abavubuka, nga bw'aleeta abo baalaba abakyalina embavu abakyalina amaanyi okudda mu bigere byabo ababaddewo abakulu. Mikwano gyange bwe njogera ku mutonzi, omutonzi kigambo kigazi, omutonzi kintu kigazi nnyo. Kansooke mbeeko wenkuzaako katono. Nnono TV, TV ya bujjajja, TV etambulira ku buwangwa n'ennono, TV eweereza omutonzi, naye nga tuyitira mu jjajjaffe oyo Ssewamala Musoke, nga buli kye tusaba kyonna tukiyisa mu jjajjaffe oyo Ssewamala Musoke. Lwaki mwe tuyitira ate nga muwulira n'ekigambo omutonzi? Bwe bukya ku makya omuntu n'afuulwa n'ava mu bulamu bw'ensi eno, tugamba Walumbe akoze eki? Walumbe amututte. Kyokka ate tujja ne tugamba nti Katonda yaawa ate yajjawo, era ne tugumira ku ekyo. Katujja kwesiŋŋaana nga jjajjaffe Ssewamala Musoke y'omu gwe tuyita kabaka bulamu. Otunulira jjajjaffe Ssewamala Musoke, ffenno ab'ennono n'obujjajja y'empagi kwe twekwata, ly'essuubi lyaffe. Ye mwana wa Ttonda Namugereka mu bumpimpi, oba y'empagi y'omutonzi mwe yazingira, mwe yamalira era mwe yawumbira amaanyi ge. Kyova owulira ennyo ekigambo Ssewamala oba kyova owulira erinnya Ssewamala Musoke. Tujja ne tugamba nti omutonzi yagaba ate era yajjawo. Omutonzi yagaba obulamu ate yajjawo obuki? Yajjawo obulamu. Kyokka ate ne tujja ne tugamba Walumbe amututte. Mu ngeri emu ne tujja ne tugamba nti bulamu atuwa obulamu. Gwekyo tekiraba ng'oyo ye Katonda. Obwakatonda butudde mu bujjajjaffe. Sinnava ku mulamwa gwaffe guli ogw'omutonzi okukyusa emirembe. Nkyatambulira ku nsonga eyo yadde nga njagadde nkibagaziyirizeemu musobole okunfuna obulungi. Jjajjaffe bulamu ye Ssewamala Musoke. Katonda yagaba ate yajjawo. Jjajjaffe bulamu asobola okutuwa obulamu era nga bw'abutuwadde nze naawe. Kyokka ate waliwo bwe tumuyitira Walumbe nti Walumbe atusse atumazeewo, Walumbe amututte abaffe. Ani alina obuyinza obujjawo omuntu? Oyo Katonda. Ani alina obuyinza obugaba obulamu? Omukka gw'ossa n'oba ng'okyali mulamu, era ye mutonzi. Ekyo kitegeeza nti jjajjaffe oyo Ssewamala Musoke kinene, kabaka bulamu. Abamu gwe bayita Walumbe oba gwe tuyita Walumbe kitegeeza yatuddemu obwakatonda era nga y'empagi ey'emyoyo. Kati omutonzi ng'akyusa ensi ayeeyambisa amaanyi ago ag'obujjajja, abamu ge tuyita lubaale oba ze tuyita empewo. Lubaale oyo ajja kujja atandike okufirittikanya, okusimattula, okuzinga, okugootaanya,
abo omutonzi baba asazeewo okulabika ng'akola ki ng'awummuza azze ebbali aleete omulembe omujja. Enkyukakyuka kyekyo ekyama kyayo era kyekyama ekiri wakati awo omutonzi ng'akyusa nti ajjawo bikadde nassaawo bipya naye nga tabisse wabula ajja kubirekawo bibeere ekyokulabirako eri ggwe eri omulembe omujja. Bino nno mbyogedde mbijje ku ki? Bw'otunuulira ku social media otunuulira abasajja abakulu bajjajja b'abaana betwandiyise bakabona abazze nga batwoleka nti baweereza bujjajja so nga beeweereza. Gy'osiŋŋaanidde oba gye tusangidde abantu abamu ng'atwala abalwadde n'abakolako emikolo egijje ng'omuntu omuli okubeebakako ekintu ekyesittaza omuli okubabba ensimbi zaabwe. Bangi babatunzizza ebibanja. Omuntu eyagenze okunona omukisa n'avaayo na bizibu. Omuntu eyagenze okunona oba okulabika ng'afuna essuubi mwana wattu n'atuuka eyo ate obulamu bwe ne bukola ki? Obulamu bwe ne bufa. Bw'ogenda okutunuulira abantu abazze nga bakola ebintu ebyo mwattu si baana bato, si bavubuka bato. Ojja kubatunuulira nga bali mu myaka 4. Kitegeeza omutonzi ali mu kukyusa. Gwe omuvubuka w'okutte ng'otambulira ku nnono kituufu nja kusaba nyweza kubanga tuli mu makyusa. Omutonzi ali mu kukyusa, akyusa omulembe ogubaddewo n'aguzza ebbali nassaawo omulembe omuki? Omulembe omujja. Kale ebintu bwe bityo ebbanga lyonna bizze nga bibeerawo nga omutonzi akyusakyusa emirembe. Omulembe nga gukyuka ng'eŋŋombe egamba nti mwattu ekitwala ensi tekireka bisaka. Kitegeeza buli muntu yenna ng'abadde ajja akola ebintu bwe bityo mu bujjajjaffe. Ffe tukimanyi nti obujjajja bwe bugagga bwaffe. Gw'atalina bujjajjaabo tolina gy'olaga. Gw'akyaganya okubukkiriza naawe teweemanyi wabula tomanyi na gy'oli ku nsi toliiko. Omuntu ali ku nsi yo yalina obujjajjaabwe. Kati mmwe abasajja abakulu bajjajja b'abaana abazze ate okwonoona obwonoonyi obujjajjaffe, Katonda yamanyi ky'anaabasasula. Nja kumenya abantu ab'ebika bino. Bano bantwala abantu mu nsozi. Ki ekikutwaza omuntu mu lusozi? Ye ggwe naawe muzzukulu wa jjajja. Ki ekikunaawuula ove mu makaago osuulewo omukyala, osuulewo abaana, osuulewo obuvunaanyizibwa, ogende okunserera eyo mu nsozi? Mmwe muzisobezza, ogenze mu nsozi omazeyo emyaka 10, mwebase ku nsozi muzadde abaana. Naye nga buwumba tuutu obwammwe, kubanga omuntu okutwala mu lusozi takusibamu muguwa. Ekyo nkinenyeza mmwe abazzukulu, takusibamu muguwa. Wabula mwagala nnyo ebintu ebiweweevu ne bakusiigirako akazigo, jangu tubeere eno, jangu tuweereze omutonzi, tuweereze ensi, jangu tutereze bajjajjaffe, ng'ababo bakulemeredde n'oyagala ate olinnyo omutendera ogwaki? Ogw'ensi yonna. Awo nno mbakubiriza nti mwewale nnyo okutambula n'abantu gw'olaba nga tategeerekeka. Ate omuntu ng'onootambula naye sooka omunoonyerezeeko, sooka omale okumwetegereza alina omukyala ye oba nedda. Bw'abeera mukyala nga yeggwe oyagala okutambula naye, kubanga nabo bangi beezigomba obuvubuka obuto, n'ogendayo ne ligamba kano akavubuka nkatwala. Nammwe abavubuka gye ntegeeza temuli seefu. Musooke mwetegereza abantu abo, mubekkaanye bulungi entambuza yaabwe ey'emirimu eri etya, babuvunaanyizibwa oba nedda. Omanyi batambulira nnyo ku kitundutundu ekyokubalimbalimba. Kola bw'oti ofune kino, bw'otookikole ogenda kufuna ebizibu. Nga mwenna muli bantu, muntu ku muntu, lwaki bakutiisatiisa? Ekitiibwa ekyo kye tuwa oba ekiweebwa bajjajja b'abaana tukibawa lwa myoyo egyo egibatuulako.
so tetugenda kukibagwa nga bba abantu wabula emyoyo egyo obulamuzi obwo bubatuulako bwe buvaako okulabika nga tubawa ekiki ekitiibwa naye muddidde mmwe bajjajja b'abaana amazzi agali waggulu mu ttanka agatukula ne mussaako payipu ezaatalagga amazzi eri waggulu gavaayo gatukula kati mmwe yemmwe payipu ezo ezaatalagga abantu ensi egenda okutuuka okunywa ku mazzi okusena amazzi nga gajjudde obutalavu naye ng'ensonga yammwe payipu tetugenda kukoowa kusaba mutonzi kubakumira byoto ayongerere ddala okukyusa kubanga bw'abajjayo n'abaanika mu ngeri bw'etyo ffe tuba n'essuubi nti kyaddaaki omutonzi ajjeeyo olweyo agogole alongoose ennono yaffe. Nja kubasaba mmwe abavubuka abavuddeyo muleme kukoppa biri temubikoppa mubireke ebyo byabali ababaddewo abalemeddwa tutambule n'ensonga z'obujjajjaffe tutambuze ennono zaffe ennono yaffe mu bulungi ng'ejjudde ebibala kubanga yo ngagga ensulo z'ennono tezikalira wabula ffe tulemererwa okuzikozesa tezikalira omuntu ategedde obujjajjabwe yadde akyasobola okufunamu okusoomoozebwa naye okusoomoozebwa okwo tekujja kwenkanankana nakwoli atamanyi nnono nti oli ekizibu kyekimu gwe kyofunye ne kikumalako emyezi 2 oli kijja mutwalira emyaka 3 nandikini afundikire ng'afudde nakyo nga tekivuddeewo. Kati obujjajja tetujja kubusimamu kububbamu kubanga abo abatuuka okwebaka ku bakazi mu nyumba ya jjajja mu masabo g'abajjajjaffe tebaweereza jjajja beeweereza oba okitegeera bulungi beeweereza olwo bo bajja kubbamu bajja kusimamu bya bugagga era kyova olaba omukyala bw'ogenda mu maaso g'abantu ab'ekika ng'ekyo ng'obadde oyinamu akasente akwefunza kitegeeza si ggwe gwaliko ali ku mpiya z'okola ki ku mpiya z'olina. Ebigambo bino tugenda kubyogera abamu bijja kubayisa bubi naye ekyokukola tetulina omutonzi bwatyo bwasazeewo era omutonzi bwatyo bwageze igwe ng'obadde olina emize egyo nze kyenkakasa bwoba nga omuze ogwo obadde ogulina webaka ku bazzukulu bo bajjajja obba bazzukulu bajjajja ogwo omusango mu lubaale teguwona ogenda kubabba bweba mmotoka ogivuge ogenda kubabba bwe kuba kusanyuka osanyuke naye jjukira lubaale oba obujjajjaffe ennono yaffe essa akasiiso ebyo bittuka oluvannyuma lw'ekiseera n'abijjukira n'abijjayo n'atandika kukukuba nga ne bw'ogenda ku nnyanja y'omunnyo tosobola kuwona nga ne bw'ogenda luddawa toyina wojja buweerero ng'osasulira biba ng'osasulira mabanja na biki by'ozza okola mu nsi. Kale twewumbewumbe tutereeze obujjajjaffe twewumbewumbe tuddemu tuwe obujjajjaffe ekitiibwa. Abantu babadde bakomyewo nga babwanirizza naye ate tugenda kuddayo mu mirembe emikadde. Abantu gye baatiranga okgenda mu masabo abantu gye baatiranga okukola ku nsonga z'obujjajjaabwe abantu gye balowoolezanga nti abasamize ffe tusaddaaka abantu gye balowoolezanga nti abasamize babbi ekyomusamize tekikwatwako mmwe muyina enkola ezitategeerekeka bannange eyo tekyali badde kirungi kulabika nga tudda mabega. Igwe ng'owulira wajja kubba mu bujjajja nkwegayiridde lekeraawo kubanga akaseera katuuse omutonzi akuswaze akwanike ebyo ebikolwa byo ebibadde ebikyamu era nga nfundikira nja kusindika okusaba kwange kuno eri bassenkulu. Olunaku olumu nina gwe nali njogera naye ne mugamba okusinziira ensinga bw'endaba abantu bwe bafaanagana enneeyisa z'abantu kigenda kutwetaagisa nga omuntu okumusamiza ng'asooka kusindika application ne tutuukako ne ku kyalo gy'awangaalira ne tusuula enkesi ne tuwulira yeeyisa atya
kubanga gye tukomye okwaniriza twaniriza ebiwennyeme, gye tukomye okwaniriza tuyingiza ebinkekenke, tuyingiza abantu abazze okwonoona. Awo nno bwe nsabira basenkulu, senkulu wenna gy'oli ng'oteekateeka abaana mu bujjajja, nkusaba abaana b'oteekateeka obatunuuliza eriiso ejjogi. Omuntu bw'olaba tagwanidde, nkwegayiridde taata wange maama wange tomutwala kumulaga lubaale. Omuntu bw'abeera wangerigeri embeera ze tezitegeerekeka, nkwegayiridde totwala muntu oyo kumulaga bajjajjaffe, tomulagayo ewa jjajjaffe, kubanga omuntu oyo enkya yagenda okuswaza jjajjaffe gwe tukumidde ebbanga. Enkya omuntu oyo yagenda okuweebuula ekiggwa akimalewo, kubanga omuntu oyo ye muzikirizi. Kati tubeekengere, tetubasembeza basenkulu, tetusembeza buli kizze, tusosolemu tusobole okutwalira jjajja kolite, tutwalire jjajja abantu abanaamukuuma, abantu abanaamuwa ekitiibwa, abanaasitula eddoboozi lye n'ekigambo kye. Sewamala anaasanyuka, sewamala anaaba mumativu ng'abantu batambula nabo bakkakkamu, bawulize, bayise mu mikono gye bulungi, era nga bagenda okumuweereza mu kitundutundu eky'obujjajja n'ekitundutundu ekyokusinza mu ngeri zonna nga mukkakkamu, kubanga banaabeera abantu abeetowaze. Ntuusa okusaasira kwange n'okwetonda kwange eri mwenna mikwano gyange abazze nga muyisibwa mu kusoomoozebwa okw'ekika ekyo. Naye ngenda kubategeeza nti omutonzi teyeerabira bantu be, omutonzi tasuulirira bantu be. Ate era nga njagala okubajjukiza nti tewali kimera, tewali kibeera kiramu nga tekiyise mu kutulugunyizibwa. Ngenda kuwa ekyokulabirako eky'ekijanjaalo. Ekijanjaalo bw'okiteeka mu ttaka okibikkako ettaka, mwattu okumira ne kireeta omutunsi, ekijanjaalo ekyo kisooka kuvunda. Mu kyo kikyengezaako okutegeeza, mu bulamu tubeera n'ebisoomooza era bijja ne bibaawo mu buli lugendo lwonna lwe tutambula. Wabula tugumamu nga bwe tweteekateeka olw'embeera eddako, ate ebiseera byonna embeera ejja oluvannyuma lw'ebizibu, oluvannyuma lw'agazibu, embeera eyo etera okubeera ennungi. Kati mikwano gyange, abakoseddwa bakabona ab'enjawulo, abakoseddwa abasawo b'ekinnansi be tubadde tutambula nabo mu nzikiriza ab'enjawulo, guno omuyaga oguzzeewo, eno embeera gye babayisizaamu ey'okkaluubirizibwa. Obwedda kyenjogerako nti omutonzi akyusa ki? Omulembe. Omutonzi akyusa ki? Enteekateeka ze. Omutonzi akyusa ki? Omulembe agushepinga okujjamu oli kasasiro, essaawa eno okakasa nga yayingizza omulembe omupya. Era nga nyongeza ku bigambo bya kabona Watonda Ndugwa, Jjajja Ndugwa, nange nyongerako eddoboozi nti gwe wenna nga wakosebwa noonya ku mukulu oyo. Enteekateeka weeri, ab'amawulire weebali, ekitongole ng'ekyenzikiriza weekiri. Abakkiriza mbeegayiridde temugenda, temusaasaana, temwenyiwa. Kino kintu kyaffe. Obuwangwa n'ennono kyaffe, enzikiriza yaffe. Kale tugenda kikwatira wamu okulabika nga tukyusa era nga tuddaabulula, nga tulongoosa, nga tutereeza, nga tugoba kawawa, nga tufulumya ebyo byonna ebibaddemu ebikyamu ku lw'amaanyi ga Katonda Namugereka. Mikwano gyange, nange anantuukirira nja kukuyambako, sijja kulekerera, kubanga ffenna tuli baaluganda, ffenna ekiruubirirwa kyaffe kye kimu.
bajjajja b'abaana abavumirira enkola eyo ey'okwonoonera abazzukulu. Mujje mutwegatteko tukolere wamu era tutambulire wamu tusobole okulongoosa obujjajjaffe, tusobole okubutereeza. Kale gwe eyafunamu okukosebwa tunoonyeeko jangu ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekirowooza kiri mu Mukono district. Oyitira ku Bishop Stage w'ovira mu mmotoka gwavudde e Kampala gwavudde ludda wa w'ovira mu mmotoka olunokwata ekkubo eriyita ku St. Christian University aba boda bonna abali awo bamanyiwo wano ku kitebe eky'omu kirowooza ewa Jjajja Jjomba Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Era nga nnyongera okubakoola musitukire wamu naffe temwetuulako. Bw'oba wakosebwa tosirika vaayo tubuulireko tumanye tujja kufuna ekyokukola nga tuli wamu nammwe.